Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa atadde omukono ku tteeka eppya erifuga amagye g'eggwanga erya UPDF Amendment Act 2025 eryayisibwa Paalamenti gye buvuddeko. Ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino omukulembeze lyataddeko omukono kuliko okuvunaana abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye naddala abo abeeyisa nga bannamagye nga bambala engoye engatto n'ebintu ebirala ebyekuusa ku magye. Kuno kuliko era abantu ba bulijjo abeekobana ne bannamagye okuzza emisango egya naggomola omuli okubba, okutta, okwagala okuvuunika gavumenti nga bakozesa ebyokulwanyisa saako okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ennongoosereza zino kinajjukirwa bwe zaali ziyisibwa zaaliko okusika omuguwa okw'amaanyi. Era mu nnongoosereza zino ssentebe wa kkooti y'amagye waakulondebwa ng'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'amagye olwa Military High Command nga lwebuuza ku kakiiko akafuzi akalondoola essiga eddamuzi aka Judicial Service Commission. Ssentebe wa kkooti y'amagye era waakubeera ku ddaala erya Brigadier General n'okweyongerayo era ng'ono kijja kumwetaagisa okuba n'obumanyi oba obukugu mu by'amateeka okwenkanankana n'omulamuzi wa kkooti enkulu. Etteeka ly'amagye omukulembeze eggwanga lyataddeko omukono omuvunaanibwa mu kkooti y'amagye bw'anaabanga tamatidde na nsala ya kkooti eyo waakubeera n'eddembe okwekubira enduulu mu kkooti ya bulijjo ejulirwamu Court of Appeal okutuuka ku kkooti ensukulumu. Mu mbeera y'emu ekibonerezo eky'okuttibwa kyakusalibwangawo kkooti ensukulumu emanyiddwa nga Supreme Court. Etteeka omukulembeze w'eggwanga lyataddeko omukono ekikono ky'obuyinza n'obuvunaanyizibwa mu ggye ly'eggwanga ekituumiddwa The Joint Military Command Council kyakwebuuzanga ku Military High Command. Ekikono kino ki Joint Military Command kyakubeera ne ssentebe nga ye muduumizi w'amagye era nga waakubeeranga n'omumyuka era obuvunaanyizibwa bwakyo kuliko okuwabula omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko nga ye mukulembeze eggwanga ku nsonga ezitali zimu omuli n'ebyokwerinda saako entalo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Tokkirizibwa kutunda kintu kyonna eky'omugenzi ng'abakwatibwako omuli omwami n'omukyala oba abaana tebategeezeddwako nga munnamateeka Judy Mbabaalibwa annyonnyola. Ne bw'obeera administrator w'estate nga guwaweebwa obuyinza kkooti okuddukanya ebintu by'omugenzi tokkirizibwa kutunda oba kusinga mu bbanka ekintu kyonna eky'omugenzi oba musajja oba mukazi kasita abeera nga oyo mukyala we oba omwami we n'abaana tebataddeeko mukono tebakukkiriza. Oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 10 omusirikale wa poliisi ali ku ddala Superintendent of Police Nixon agasirwe Kaluhanga olwaleero asindikiddwa ku alimanda mukomera luzira ku misango egyekuusa kukutta omulamuzi Joan Kagezi. Agasirwa ono yakwatibwa omwezi oguwedde oluvannyuma lw'erinnya lye okwogerwako nti y'omu ku abo abaatemula Joan Kagezi. Kkooti ekitegeddeko nti agasirwa ono n'abalala ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu mu 2015 mu bitundu by'ekiwatule mu division y'e Nakawa mu kibuga Kampala baalinnya akagere olwo ne bakuba amasasi agatta omulamuzi Joan Kagezi. Omulamuzi ategeezezza agasirwe nti takkirizibwa wadde okwogera ekigambo n'ekimu oba okwewozaako kubanga omusango gumuvunaanibwa gwa naggomola era nga gusaanye kuwulirwa mu kkooti enkulu. Ono asindikiddwa ku alimanda mukomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Abavunaanyizibwa ku byokwerinda mu kibuga Kampala batudde okusalira wamu amagezi ku ngeri y'okuwaamu obukuumi abantu ba Kabaka abagenda okwetamu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge abaddewo. Abakulira ebyokweninda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'emiriraano omuli amagye ne poliisi w'owulirira bino nga bagenyi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo okusalira wamu amagezi engeri gye bagenda okutambuzaamu ebyokwerinda byabwe eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda okukuŋŋaanira mu mwoleso gwa CBS Pewosa ogutandika olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 awagenda okubeera ebikujjuko ebya Kyabasa Fama ng'ejaguza emyaka
myaka 29 ng'eyugumya ekisaawe eky'ebyempuliziganya mu ggwanga lino Uganda. Ng'oggyeko ab'ebyokwerinda okusalira wamu amagezi oba okugenda mu kafubo kaabwe olunaku olwaleero, abantu batandise dda okutuusa ebyamaguzi byabwe omuli ebyobulimi ng'emmwanyi, muwogo, ennyaanya n'endokwa ez'ebika eby'enjawulo kw'ossa ne kampani ez'enjawulo nazo zatandise dda okutuusa ebyamaguzi byazo. Ebibangirizi bino byawuddwamu bulungi nti awali ebyobulimi eyo wali sayidi zaabwe, awali ebyamasannyalaze sayidi yaabwe ne bizinensi endala ku mwoleso gw'omulundi guno zisaliddwamu bulungi. Buli muntu kyayagala okulaba kiteereddwa mu ludda lwakyo oba oluuyi lwakyo okusobozesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka okweroboza ku kiki kye bagenda okuyigako, bagenda okuva mu mwoleso guno ogwa CBS Boss ogw'omwaka guno nga bamanyi nga basobola n'okwetandikirawo emirimu. Tewali kintu kitali mu mwoleso oba kitategekeddwa mu mwoleso gwa mulundi guno omuli n'ebyokuzannyisa by'abaana nga kisobozesa bulungi omuzadde okuleeta omwana okulambula omwoleso guno. Ku lwa 88 akatonnya Z8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munabuddu Lukenge Sharifu wano mu lubiri lwa Bukaajumbe olw'Emmengo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ki National Identification and Registration Authority NIRA kirangiridde nti bannayuganda abasukka mu mutwalo gumu tebagenda kubawa ndagamuntu zaabwe mu nteekateeka ey'okuzizza obujja kubanga bye baawaayo tebikwatagana era bya bulimba. Ekitongole kino kyatandika okuzza obujja endagamuntu omwezi oguwedde era enteekateeka eno egenda mu maaso okwetolola eggwanga nga ya bwereere so nga abalina bye baagala okukyusaamu ku densite zaabwe basasulayo emitwalo 2. NIRA etegeezezza nti bannayuganda 1,518 ebyuma byabwe byabaganye olw'okulimba ebimu ku bibakwatako ng'amannya, amawanga n'ebirala era okudda kw'ennangamuntu zaabwe kaakati kuli mu lusuubo. Omukugu mu kuwandiisa abantu mu kitongole kya NIRA Registrar Claire Olama asinzidde mu kuŋŋaanira bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'asaba abantu obutalimba bibakwatako tibaweeyo ebituufu nti kubanga be banaalimba si baakufuna nnangamuntu. Ebintu ebikukwatako nga bikyamu obulimba okosa olukujjukujja okwefuula kye tutali nga tukuwandiisa bw'omu bw'okanyoga nti ndi Munyankole naye ate nga tobangako Munyankole, oba noga nti mpeze emyaka 18 olwokuba oyagala ogenda e Bulaaya ate ng'olina emyaka 15. Okulimba kwa bika bya njawulo. Oba n'osalamu noga nti nze ndi muka John nga John takuwasangako nga tewalina bukakafu nti oli mukyala wa John. Mu ngeri y'emu ono alangiridde nti bakuwandiisa bannayuganda obukadde 2 okuva mu nteekateeka ey'okuzza obujja endagamuntu okwetoloola eggwanga lyonna. Kereya Olama ategeezezza nti abantu abatasobola kweyogerako n'okuwaayo ebibakwatako obulungi basaanye okuba abeegendereza kubanga tebajja kufuna ndagamuntu. Ono agambye nti tebagenda kuwa baana bali wansi wa myaka 18 ndagamuntu okuggyako nga bazze ne bazadde baabwe okulima amataata senga n'abalala abasobola okubayambako okweyogerako. Kino nti kisobozese NIRA okwewala ebyaliwo mu kuwandiika okwasooka nga waliwo abaafuna endagamuntu naye ng'emyaka mito ddala. Abazadde tulabye bangi abajjumbira okuzza obujja ezaabwe naye nze kye neewuunya abaana ne babalekayo eka. Mbadde nsaba nze ndowooza tubeere nga Samwiri tugambe nti nze n'ab'ennyumba yange tunaawandisibwanga era tujja kukkiriza gavumenti etumanye era twewandiise. Twagala okugamba nti teri mwana muto gwe tujja kuwandiika nga tawerekeddwako wa Luganda olw'omusaayi. Ate mu booluganda tugamba ow'ekika kya taata oba ow'ekika kya maama. Bannange bassezaala ne bannazaala si ba Luganda. Abooluganda be baba ekika kya taata n'ekika kya maama abanaawerekeranga omwana. Mu mbeera y'emu NIRA esabye bannayuganda obutalimbibwalimbibwa ssaako okuwuddiisibwa abantu abagezigezi abatandikedde okujja ensimbi ku bantu nga babagamba nti okuwandiisa kuno basaanye okusasulayo akasente. NIRA egambye nti okuwandiisa abantu kwa bwereere era abakikola babasabye babawawaabire. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza.
Dr. Alex Kizito agamba nti omuntu kikulu okugenda mu ddwaliro ng'obudde bukyali ne yeekebeza obulwadde bwa kansa era bw'azuulwa nti abulina n'ajjanjabwa busobola okuwona. Okuwona kwa kansa kuli mu mikisa oba lusuubo naye kisinziira ku mbeera oba ku kansa tumuzudde ddi. Singa kansa alwawo okulabwa, kansa yenna wali mubiri alwawo okulabwa, awo waba waliwo akatyabaga k'omuntu obutawona singa alwawo okulabibwa. Naye singa tumulaba mangu tuba tusobola okumujjanjaba mangu n'awona. Okujjanjaba kusobola okuba kwa sajjare, tugenda tusalamu akakantu ke tulaba nti no kagenda okuvaamu kansa oba ekitundu ky'omubiri ekivaawo kigenda okufuuka kansa, oba ekyokubiri omuntu tumuwa amakerenda oba eddagala kye tuyita chemotherapy.